channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala washa nava namatovu muli mutya mikwano mugamba mutya era nga bulijjo sibeera zekka munange gwanda bolunaku olwaleero nkugamba sharinga subscribinga obere part of us obere nga mu mboozi nga zino ate gwe munnange omukadde sharingira abapya n'abapya musubscribinge mbasabasabe ate olunaku olwaleero tulina omwami katumukirize yeyanjule ate era tukomera n'omulamwa gwaffe Mr. Edison Sokulaba. Who's a cover live about life experience? Our life experience YouTube channel. Yes. Babuzi zako. Abanyaganze buyondo Eddie. Emusajja muyimbi wa kadongo kamu. Nene ekirala bwe kiba kizze mu gwenda kya kadongo kamu nakyo nsobola kiyimba. Oli ayinza okumbuuza gye bujja nti ate. Osobola yimba laga abagamba bakadongo kamu temuyimba laga. Ate kadongo kamu yiraga Hey. Reggae. Kadongo kamu. Esegeza sayiro zonna muba muzikuba. Era bw'ojjamu ebivuga byaffe ebyajjite ebyali birina okubira mu kiri ekigoma kya reggae kituulamu bulungi. Okay. Just ffe lwakuba twagala bwagazi kuyimba kadongo kamu kuba anyuma ayigiriza ate ne bw'oba ovuddewo oleka omukululo ng'abantu bakuyigako. Eddie tulina omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Basajja bangi bagamba asobola kwagala muwala nga sirekwini. On your side osobola okwagala omuwala nga sirekwini. Sirekwini yaliwa kiri mu lulimi ki sirekwini? Olulimi olwo oba sijja kugamba nti lulimi lwange oba lulimi lw'abalabi baffe wabula lulimi lw'abali ba ssente. Kyaluyaaye kyabalimi. Naffe tetwamanya gye kyava naye twalabirawo nga kize nti sirekwini. Kati sirekwini yaliwa nyiza okunyonnyola ekintu. Ye muwala apaati ng'atava mu mabaala buli ssaawa ng'abeera mu kusweka. Abadigize ennyo be basirekwini. Nga bonde bwoba omuwadde ebbangalo zino ennyumba tatulawo akulaga nti apaatinga every time every day. Okumwagala nsobola nomuwasa naye okumuwasa kiyinza obutasobola kubanga ye tebamuwasa. sokoleke okumwagala osobola naye okumuwasa nedda anti naye yennyini tebamuwasa ogambye tatuulawo. Oyinza okuwasa gwe batawasa. Yes mukazi naye kiri ekigambo sirekwini ekyo bw'okinnyonnyodde kuba mbadde sikimanyi bulungi nampulira nnyo nga bakyogera sirekwini kagereka essaalwayo nnyo okusobola nengamba lwakyalusungu otyo nengamba bakyeka kyaluzungu naye kati gwe bw'okinnyonnyodde kitegeeza ye muwala atatereera atatuula wamu ate obufumbo kitegeeza kutuula wamu nakulabirira musajja. Badde manyi nange najja kundabirira tulina labirira mmwe anti ffe tebatuyita basirekwini eyensonga lwaki tusobola okubalabirira naye oli ye sirekwini tatereera. Wawulira kivuze wadduka emisinde yejjusa akomawo wano mu kugenda tamanya binaabaayo. Kati omuntu bw'atyo kitegeeza oba oyingira nga yafuluma kati oyo bw'omuwasa oba ogenda kufuna emitawaana gyabwereere kubanga ye tebamuwasa naye okumwagala osobola yasinga by the way abantu abaagala abantu oba abakozesa ennyo nkigonzegonzeemu abakozesa ennyo bamaama bwe bwana ndowooza obunyuma okubeera nabo obunyumira mu ntebe si mu ntebe obunyumira waka obunyumira gye muba muli bwe bana abanyumira autu kubanga ye aba amanyi kyakola amanya nti ngenda mu kifo bwekiti nina okubeera nga nyambadde bwe ngenda mu kifo bwekiti nyina okubanga amanyawo okukunama amanyi ne bwomugamba nti mperekeraako ku mbaga amanya ekyokwambala kyova olabanga abantu ebiseera ebisinga obungi bw'osanga omusajja atali mutuufu atakuze nga yeetegereza osobola omutomera n'omuwasa n'okufuna emitawaana gyabwereere. Nze ndowooza nti bo tebafumba si baakufumba nensuubira bw'otuula naye n'omugamba naye kino nedda anti ogwo si mulimu gwange ng'omusajja mulimu gwange omugula omusajja kulabirira mukazi so si mubuulirira kati ate ontutte mulimu
gwa ssengaawe ogwa nnyina ne kitaawe Bigambye n'obigatta. n'abaamusomesa. Anti ayinza okuba teyafuna chance. Kati yatafuna chance gwayagala omuntu okuwummuza magezi genkuwa kumuleka kubanga bali Eddio tugobako basajja bagenda tuwasa oba oli Sire Queen nyinza okubangwayo. kati kankulagewo ogwa awatuufu kusinziira nga bw'onnyonnyodde ekigambo Sire Queen buli lunaku olukya wabeerawo abavubuka oba abasajja abamerukawo nga baagala kulya ssente. Eyo yennannyini bantu abo. Kati ate wabaawo buli lunaku olukya abaana abakula nga banoonya bufumbo. Kati gwe naawe omusajja anoonya obufumbo wasaawa nona ayagala okudigidagiradigida ensonga lwaki nti osanga omuwala omulungi nga kazi abalungi bannaye kyebaliza Katonda otyo osisinkana omuwala omulungi nga ggwe kakati bino ebiseera bino byobeerera omulungi nga tukuwaana nga bwenkuwaanye n'osanyuka otyo n'otabikozesa bulungi naye ng'ate ebyo ebiseera bye bibeera ebituufu by'okukozesa obulungi okunoonya awantu w'ogenda okubeera paka lw'onoobeera oli myaka egitalabwa. Tuba n'emyaka egitalabwa. Myaka ng'emeka nwane mangu. Emyaka egitalabwa kwegamba bw'obanga omukazi yenna okuva ku myaka 2 paka ku myaka 35 oba tokyalina gwokanga. Okuva ku myaka 2 paka ku 35 oba tokyalina gwokanga. Ne bw'obaawo gwokanze zali wano ng'abakanga ng'ate wa ana plus Zali lwaki mu Uganda yonna oyogedde Zali kulowooza anti ndaba mukulu ate kati akyakanga. Kati omanyi lwaki akanga? Yakozesa bulungi nnyo obulungi bwe nga muto n'ateekawo ebibakanga. Kati singa osingana omuntu alinga Zali nga mulungi nnyo naye ng'alina emyaka ng'egya Zali ng'atambuza bigere ng'asula mu muzigo aba takyalina waayintu ayinza mugamba kubanga abantu abawasa banoonya okuwasa omuntu onoonya ebintu bibiri. Okukulabirira kitegeeza olina ofuna omuntu ng'alina amaanyi n'okuzaalira. Kati omuntu ali ku myaka 35 okudda waggulu teriyo omuntu ayinza kugamba nti kamuwasa azaalira. Kugamba go munjogere nyangu oba okulukuse oba tuludde oba okuze naddala omukazi. Ekitegeeza mu myaka gino gye tulimu bajjayitako otulina onoonyeza owetulina okutula tugembera za tekinnaba kuyitako nnyo kuba kati gwate awo wooli kuba eri okuva ku myaka kyenvudde sigamba owa 18 babeera bakyasoma. Myaka 2 oyinza okuba okyasoma naye osobola okunoonya omuntu gw'onoobeera naye kubanga oba oyingidde yunivasite. Kitegeera kati ogenda okumaliriza okuva ku yunivasite okuyingira ewaka era omwana yenna omutuufu lwakuba kati ensi yayonooneka wandibadde otikkirwa nga bazadde bo balaga omuntu gw'okunobeera. Kati bwe kiba kikulemye kitegeeza ewaka tokyasobola kutuulawo tojjaawo okuze. Kati kitegeeza ate kugenda ewaka okuze tojjaawo kubanga bazadde bo ssaawa 2 baagala kwebika. Ate gwe ssaawa 2 olina kubanga ofuluma ogenda mu bbaala si bbaala genda kutambulako. Oyinza n'okuba ogenda boyfriend biki tojja kudda obakonkona ate tojja kusulayo okomewo wano enkeera kubagala amaka gabakadde. Kati singa ova ku yunivasite nga toyina musajja gw'olaze bakadde kitegeeza okufiitinga obulungi nga weeyagala olina okupangisa. Kati omuntu yenna bw'amala okupangisa kibaamu obulabe bw'amaanyi nnyo ku mwana obuwala kubanga oba oyingiridde okubeera nga olina okufuna ssente za lenti. Jjukira oluusi n'omulimu awo gukyatagala tonnagulunyweza. Kati kitegeeza otomedde ebintu bingi. Kati ebyo byonna byonna okubiyitamu awo okugenda ng'oguluba nabyo kola biki kyandibadde kyetaaga otuuka ku myaka 25 wakingira olwanya omuzigo n'ogukola n'oguvaamu. Kati bwe kituuka awo ng'omuzigo gukulemye okuvaamu ate oli mukazi
kitegeeza ogenda kutandika okupambana ng'abasajja onoonye ssente oba ozimbe awo akayumba kati wootuukira myaka 35 ziba ziweze nnyo naye ng'ate abasajja obakyaye nnyo kubanga babeera buli bakukozesezza nnyo ng'okooye kati buli ajja okugaana ogamu nojjukiramu Peter yakikugamba ng'omwagala nnyo nogalaba nneembwa kati kitegeeza buba mulungi nga Zali ng'ate wakola ova ku myaka 25 paka ku 35 nga koze ssente ne ziwera kitegeeza ogenda kubeera nga weeyagala nnyo obulenzi obutosobola obufuna nga gwe kennyini osobola okukalabirira osobola okateekamu ssente kati kijja kuba kizibu nnyo ate okufuna omusajja ali mu levo za Zali gwalese ng'ekyokulabirako kati omuntu ali mu levo za Zali oteekwa okuba nga olina kalinaayo olina emmotoka zo za bbeeyi kati ate gwe oba weetaaga omuntu agenda okukulabirira kuba okuweza ssente si kyangu kati ate ne Zali yazinoonya n'aziweza naye anoonya agenda mmulabirira abo tebasobola kwewasa tebasobola kwewasa ono yawezezza ssente ze ng'azikoze mu bugubi nga musajja anoonya mwana muto oli gwe naggambye ava ku yunivasite bazadde bamubuuliridde buli kimu anoonya maka ng'amaka bagamukwasa nga bamukwasa ne bizinensi kamotoka kaako kakuvuga kakati ate Zali abirina tojja kumukyunga lwakuba bamuwadde akamotoka kitegeeza omuntu yenna yeetaaga obufumbo nga kiri kyobadde olina bufunira awo ng'oli mwavu fe abasajja tetwagala nnyo bakazi balina ssente ate nga wali abagamba baagala bakazi balina be bulenzi kati nga boolaba akalenzi akanoonya embeera olina ganzi tombuulira muwala atalina ssente tombuulira nako abawala abaavu nange kennyini kati wano akugamba oyinza okuba tomumbuulira atazirina kubanga sizirina naye bwenkeera enkya nga nzirina ate tombuulira mukazi alina ssente kubanga tafugika oba tosobola mukulembera tosobola mugamba nti bannange engoye zange bagolodde biki kati tolina kyosobola tolina kyomugamba mu njogera ennyangu nawuliriza kikunnyonnyole nti omukazi buli lwova ku mulimu nojja n'akalabo nga tasobola keetuusaako gaavunga erinnya engoye ng'azigolola bulungi ng'akulabirira kati ate ye yakuleetera kubajjukira ffe abasajja tuyiiya kitono yasinga n'okugulira engoye yadde olina ssente kati ogenda mugamba ti kitegeeza mulina otuteekawako abakozi babeere nga bebakola buli kimu kati omusajja ate ayagala nnyo omuntu gw'alagirako nga yamuyinako obuyinza nga mukazi kyevola nga bagenda ne bawasa abo abaana abakyali abato amuteeka ewaka kati ono omukulu bw'okula nga tonoonyeza ssente ng'ate oli mulungi nga bw'ogambye basirekwini kuba sirabanga basirekwini mubi era batera kuba balungi ndaba bulungi bwokka n'okatunuulira n'ogabanakabendi kati singa kaweza emyaka 35 kaba kagenda mu bbaala kaweereza omwenge bwekaweza 35 byoba osanga nga bagana ne mukazi ono bannaawe kayali mulungi kati ng'abawasa tebaliiyo ssente teyazikola tezaawera yanyumirwanga kunywa mwenge nga emirimu gy'asobola okukola egyanguyibwa gy'ategeera kugenda kuweereza banywi ba mwenge kitegeeza sirekwini oba naye bw'oli emyaka egy'ekivubuka egyo mugikozese kubanga obulamu bwe bunyuma ate si kirungi bukunyumirwe gwo olina obulamu bwe bunyuma si kirungi bukunyumirwe gw'olina okunyumirwa tugamba obudde tubukozese basirekwini oba nange mwongirana obudde tubukozese kubanga nze kati kusinza ku mulembe kati gwendaba oguliwo abavubuka abato baagala bakazi balina mu kasente kubanga kati obulamu buzibu bwakuyiiya kufuna ssente kati ate bano abawala abato basirekwini abatambula nabo ababakyakaza basajja bakulu bali abaaziweza abakola edda kati ate gwe yadde otambula naye owulya toyagala kumufumbirwa kubanga akuswaza mu banno kati kyova olaba nti yemitawaana gy'oba ogenda okufuna
ogenda okutegeera nti kale singa nafumbula kyo ekisajja ekyalina ssente ng'ate obudde bwagenda. Bannange anti emboozi muziwidde basire okunye bannaye mbagamba obudde buyita mikwano gyange naye nga bunyuma obwana obwo otambula nako ne bagamba omwana yaleese omulimu mugiyita na mirimu ebyo bwe bagamba nti nno oli mulimu manya nti osobola otuuka ekiseera nga tokyali mulimu ayino olina okutambula nga obalansinga obulamu bw'ofuna omuntu bayizaawo abasajja abasinga okuwasa abakoze ssente baba tebalabikako nnyo kituufu kyogamba naye oyo gw'olabanga atalabikako gw'olowooza nti asobola okuswaza mu banno ate bw'omala n'okukkiriza nti yebbaawo ate munnange bamwagala nnyo ekikulu bwe kasita obalaga nti yono maama ntwaleyo n'ebitategeerekeka teriyo omuntu atategeerekeka nga yasobola okukola n'aweza ssente kwegamba ensawo obulungi bw'omusajja ssente obulungi bw'omusajja kasitaba nga bwakwata mu nsawo waliwo akajjirako aba mulungi nange no kyengenda okukola kubanga bwe mbeera nga teri wakwata mu nsawo n'abaako nakyaddewo aba talina kyangamba naye kati ku myaka giri gye nayogedde bali abalina okukozesa obulungi emyaka osobola okufuna olulenzi lwo nga muli mu myaka gyegimu kale omusajja ayinza okuba kusingako emyaka 5 tugeze basema ejja bwe basumbuwa basumbuwa mukazi basumbuwa ofuna omuntu kale okusingako emyaka 5 begiba 10 ne bw'aba talina ssente teri musajja yenna asobola kukulaakulana okuggyako ng'emabega ewe waliyo omukazi ow'amaanyi kitegedde bulungi teri musajja asobola kulaakulana okuggyako ng'emabega we waliyo omukazi ow'amaanyi kitegeeza kiri kibadde ogamba atalina ssente mu nsawo ate abakazi mwe mulina okuyamba abasajja okufuna ssente anti kati waliwo ne gwogamba nti waleka njagala ono wadde twenkana wadde tuli mu mbeera y'emu twekulaakulanye mutwale mu maaso maife abakazi tuzanya paati nyingi naye nga ye nga ye tayagala tosobola mukaka anti oyo aba talina gyagenda kukutwala abasajja bangi kati goyinza okuwekirwa okwanibwa abasajja nga bamugolowo I don't know inbox yange buli ssaawa kati gwoba olina omulimu ogwo kuserekitingamu gwolaba asaanidde kubanga buno bukyayi bwe munywa tugendeko out kacyayi omulimu gwabwo kwetegereza muntu oyo bigambo ki byafuluma mu kamwa Edi osuubira bukyayi bukyaliyo nnyo bano abantu abasinga batuyita waabwe jangu ndabeko ewaka omusajja akuyita jangu ndabeko ewaka nga lwosooso mmulaba n'ogenda asobola obutakubalaamu valiyo newankubadde ng'ate osobola okugenda nga gwomanyi kyoli asobola obutakubalaamu valiyo ekitegeeza batuyitanga ewaabwe tugaane valiyo njagala ebeere mu ggwe kuba bwe nkugamba nti gaana ojja gaana ng'oyo akuyise kyategeera naye ng'ekigendererwa kye si kuwewula kyaki kuba kati kankuwa ekyokulabirako nti edda enkwana y'edda bawandiikanga ebbaluwa n'emala emyezi 2 nga tebannagiddamu kati bwe bagiddamu ate ne bamala emyezi 6 kugamba nga omuntu asobola okwana omuntu emyezi 8 mwaka myaka 2 kati ennaku zino bansi yagondo omuntu akuweereza ka whatsapp biki naye kyeŋŋamba nti omwana ow'obuwala bw'obanga gwe kennyini otegedde kyoli osobola okubaako kyoba otegedde valiyo nze nnyina abaana bentera okwogera nabo bannyinaze ne mbagamba nti okwanguwa okwagala omusajja oba okulwawo si kyekikuleetera okubeera nti omufunamu bakufunamu byonna ekyangu wabula ekyo kyoli valiyo ekyo kyoli nawe kyomanyi kyoli kyekikufuula kyekireetera abasajja abakazi bonna abantu be balina ewaka bonna tebalowoozangako bawasa omukazi gwesobola okulengera eyo ogaba nomuwala osobola omuwasa aba siwuwo aba wamulala kankuwa ekyokulabirako omusajja gwe gwolaba nti yakusaana aba si sayizi yabatakusaana aba si yoba nkyogere ntya nti nze bwe nnengera naava neŋŋamba omuwala oyo bannange mulungi naye osobola omuwasa nga temunnayogeramu kati
kati ye Nava bw'aba akulengera alengera gasiya. Okay, understand. Alaba toyina ky'ogamba kati ate Nava ye gwalengera nti asobola omufumbirwa ate nga n'oli talina oli naye aba alaba Nava taliiwo. Kati kyova olaba nti osobola okufuna akakazi nga kabi nogaba ne kanneetaase. Kati ogenda okwetaasa ogenda okutuukayo nga akakazi bannange kaddabu n'ogamba kanneetaase ogwokubiri lubuto. Okitegeera ne bereka batekafuniddeewo olubuto naye nga kayitirivu mu buyitirivu bwako ng'ate kwongerezaako ebirala kalina empisa kakola ogenda okulaba nga Nava gobadde olaba ng'owulira mu butuufu bw'obeera ne Nava ojjukira kali okufuna essanyu. Kati omuntu bw'atyo oteekwa okuba nga ggwe olina ky'ogamba ensi efuuka kyoli. Kati abantu abo bonna basisinkane bawe obudde naye obuvunaanyizibwa bube gy'oli ng'okimanyi nti abantu bangi nnyo baagala abasawo kubasimayo olulimi lwotera kukozesa ku mukutu gwe neera neyaala olumu okukozesa ebigambo ebinene naye abantu basobola okale abawala bangi nnyo baagalana n'abavubuka naye nga buli lwavaayo agamba ye agasajja ako kutuufu tekalina kikanyongerako tekalina kikampa naye ng'amala n'addayo ate agambye tekalina kikamuwa naye ng'amala n'addayo. Kati abakazi be mulina okutunuulira ennyo si kunyumirwa si kwagala musajja. Omukazi yenna anaafumba kale oba bwe tuyingidde byamaka olina okwagala ennyo obufumbo okusinga omusajja kuba teri omusajja agenda kuwangaaza laavu kwenkana bufumbo. Kati yagala buyondo mu prosesi akukwanye embeera zo zaagadde oba yeematira ku kyoyagaddeko oba ki ennyo nga wasanze omukazi ayagala omuntu eyeematira ayinza n'okufa. Nze njagala ate yeeraga okweraga kyekimu okweraga n'okwematira atemanyiza enjawulo kiri mu njatula gy'oba okyatuddemu naye nga ate waliyo omuntu ayagala omuntu ali nga yanguyira buli omu singa ndi mukazi nange gwe nandiyagadde omuntu ayanguyira buli omu kati taba mulungi ku sayidi y'omukazi naye ku sayidi yaffe ey'abasajja mpulira nga kyenneegomba buli omu mbeere nga nyanguyibwa okwogera naye nga abantu banyanguyira naye omukazi aba tafunamu kiba tekimukolera embeera ebwekyo. So lockdown ebayisiza etyanga emyaka ebiri miramba lockdown etuyisiza bubi nnyo. Mukikola mutya tugeze mu kurekodinga vidiyo biki ebyo kuba kati oba tolina wooyingiriza inkamu zo nga zonna mukikola vidiyo bwe ntandika okunnyonnyola nti tuzikola oyo azikola abeera tayisibwa bubi naye oyo aba agenze n'ashuutinga vidiyo embeera eba temuyisizza bubi kuba vidiyo ennungi eri wakati w'emiliyoni 5 ne 15. Kati teri muntu asobola kufuna ssente ezo ate naga nti ndi bubi naye vidiyo abantu abasinga obungi tebalina nnyimba yadde nga ennyimba baziyina mu bitabo ne mu studio. Kati studio lwaki tulikodinga audio studio ezo za mikwano gyaffe zo weeziri babanguyira ogenda n'otuukawo nga talina kyakola nga mwana nyina kavayibu wano nabuguze nabo omutwalo gw'amasannyalaze nti ngulina temuteekako ne mukola era waaka tumulina mungi nnyo mu kompyuta naye tasobola kubeera nga abantu bamufuna kubanga embeera tetusobozesa kubeera nga tumuta naye nga korona atuyisizza bubi nnyo nnyo. Bwe ngoyala okutegeera nti atuyisizza bubi gwali eyo tunuulira omulimu gwo singa bakuggala ennaku 5 osobola okuliisa abantu ofumiitirizeemu omuntu amaze emyaka 2 nga takola kikyaliko nti tusabye abantu ne batukoowa yo agambe ntya naye naye nze tebandakumpasa ekyo osobola okukolayo kagundi nogawayo alinayo abantu babawasiza
abantu baba tukowa okwerabirira ne twekowa ffe omusajja yenna by the way kampo bankubira omulanga abavubuka bonna abakyali abato omusajja si kirungi kufumbirwa kituufu kubanga nze ndi musajja musiraamu obusiraamu butugamba okwegombako abakazi emaali naye tebutugamba kufumbirwa omukazi oyo bw'oba omwagadde ng'akwagadde ateekwa okulaba mubalirwa kuba ndi ebiseera ebisinga obungi abasajja ate abafumbirwa ne bw'osisinkana omukazi ng'akwagadde nga mugagga asobola obutakulabamu kavaliyo kokka kavaliyo omugaso gwo ne gubeera gwa mu buliri mwokka kati ne kimutwala okubeera ng'oli mufumbo yennyini naye osobola okubeera n'omukazi ng'akwagadde akulengedde n'akwagala n'omwagala naye ng'akusinga obusobozi bw'otuuka waali n'omulaga nti olina ebirooto bye wayaayaanira okutuukako omukazi oyo bw'ataba mubi asobola okukuyambako n'otuukiriza ebirooto byo kubanga naye ayagala nnyo okubeera n'omusajja ng'amwagala ng'ate yeesobola abasakazi mubakwane mubaagaleko obugagga ne ssente naye musigaze obusajja nga mmwe basajja nange mwagala ne mufuna naye bwembanga mufunye bwembanga mufunye tasobola kunfuga Edi nina sente zange nkedde ku makya twayikuyita kuwasa kale ate toyagala kufuga otya nze alina okukontolinga nze alina ne remote yo singa okizula ndi waliyo abasajja batayagala kukola bw'osanga omusajja yenna ng'asobola okukulimba nti nina kalina ebweyogerere nina ekizimbe najjeera oba ewaffe kale lwakuba nti biki ng'akukwana ng'asobola okwogera embeera eyo eyo basobola omuwasa naye nze bwenkwane omukazi oba kale yazze nga yeefudde ankwana tugeze bwetuti kuba kikiriyo naye kale tugeze nze nkukwanye oba gwe onkwanye nange nsooka nyambala ebigere ng'abakazi bali kyemmanyi kyebateekeddwa kuba nze singa nali mukazi ne mmanya nti omukazi ona alina ssente zaagala nyina okulaga nti ndi musajja yadde ansanze sirina ssente okulaga nti oli musajja si kumuboggolera nga mu ssente ze werekeramu ak'obusajja si kwagala kumukuba mbwa omulage nti omusinga amala wabula oleeta pulaani ezisobola okuzimba yadde alina ssente agenda okuwulira ng'ebirowoozo byo kubanga teri mugagga musiru birina kibimwongerako kitegeeza osobola naawe okufuna ezizo ng'osinzidde ku ye kuba teri asobola kufuna ssente okuggyako ng'ayitidde ku munne kwegamba buli omu awalampira ku munne naye kati bano abavubuka ab'ennaku zino olufuna omukazi alina ssente amugulira emmotoka ya bbeeyi babeere nga bagenda out buli budde kati omukazi lwaki takumanyi ebyabikuwa naye naamanya nti oli kavubuka akukiringamu awo omukazi mulage mugende mami andi baba bayita bamami mami mpulira mu butuufu nga njagala kubaako kyenkola ekimu ku byannemesa okubaako kyenkola nabulwa obusobozi naye osobola okunkolera ekintu bwekiti nompa ssente mpulira nga nsobola okukikola nange nembaako kyemba omukazi bw'abanga akwagala ajja kukuwa ssente ezaalayo kyosobola era akuba nti obuzibu tugenda gye bali ng'ebigendererwa byaffe kubabba ate tasobola kumala mwezi nga takutegedde nti oyagala mubba nga tusemberera okugala puroguramu yaffe edibasire queen n'abaagala okuwasa oba n'abaagala okufumbira naye nga yisire queen yamusanyusa oba wakalowoozo ki ebintu ebitusanyusa si bye tubeera nabyo ewaka ebisanyusa amaaso gaffe si bye tubeera nabyo ewaka obuvunaanyizibwa bulala era abasajja bangi nnyo ng'asobola okukwana abawala naye nga wooyogerera ku mukazi we ng'agenda kukuta oyo omuntu yakozibwa obulungi kati sire queen tubaagale abalina obusobozi kubanga bo ssente buzirya ate omulimu gwabwe era kuzirya bw'oba waziweza baagale
family egirekera ekitiibwa kyayo naye ng'abakazi ab'ewaka babatonda bawaka nze nawasaako omukyala oba ŋŋambe ntya kubanga namukwana saiziya netumala naye emyaka 2 atakyali saiziya kuba yali mulungi naye nga talina ndabirira yonna, si ku ndabirira ey'essente, endabirira ey'okwagala. Kati lwamala ebbanga lya myezi nga 6 n'anyirira nnyo nga ne bwe tuba tutambulako mu kkubo awo emmotoka zisiba ne zigaba naye tubatwaleko ki kati bw'olabanga ekintu ekyo ng'olina mukazi wo ng'otambula naye ng'emmotoka zisiba tubatwaleko bannange biki mukazi oyo si wuwo abeera w'abalala oba kwegamba kiba kikwetaagisa okukola ebintu bingi nnyo okumusigaza. Kati abakazi gye bali ab'ewaka taba mulungi nnyo ate taba mubi naye gano amataala ago agamyasa tuba twagala okuteeka ewaka abakazi osobola okugaleka nalirina nga lyaka nyinza oddikulabako naye nooti nalifunamu omwana ne nga nja kulirabirangako awo n'agenda abalaba boneebone naye Eddie tweyanziza nnyo kale mukwano. Okay, abalayi baffe bagamba ebirungi bigwa byokya. Gwasuubira okuwasa Sire Queen oba asuubira okumwagala, Eddie akugambye be careful. Banyumira out, banyumira mu ngoye naye mbu ewaka no, ate nga munnange nsigadde nze Asha naava namatovu gw'omupya nkugamba sharinga ate subscribinga bannange tubeerenga part of us mu mboozi nga zino mbagamba bugambe mubeere bulungi. Bye bye, see you next time.